jajja bajjajja nno baleka beefuze ekyembiriize eno jajja tusanyusa okulaba awo kuyogerera ku muzindaalo mbawulire nange nsanyusa okubalabako era dde jajja adde nnyo nsulayo mutya jajja mukyala muganda jajja erinnya lyo gwani nze taaki ya nakkazi ssebo nzaalibwawo miti eduma naye nga nsula wano mu mbiriizi osula wano mu mbiriizi ssebo wawulidde nti okwolesa ebitone kuzze no togenda ddutumira mwana essanyu lyamu okiwagonja batannajja ng'akuba mu ngalo vaawo mazima ozze kukola ki jajja nzite kuyimba taata olina ekitone eky'okuyimba nkiina kati ogenda kuyimba ng'ofukamidde oba ogenda kuyimba ngenda kuyimirira yimirira jajja oyimbe ngenda kuyimirira taata jajja taaki yatandika tandika tikule bugumu ly'omukwano lizijudde n'emmeeme kubagana ne puresha enatera okulinnya olyose n'otuuka obulamu buzeewo walawala tunuulira akatambi ako omukadde passion gy'alina mu kwagala okuyimba tolekerangaawo okuloota kyenyinza okugamba omukisa gwonna we gujjira tolekerangaawo okuloota nze we mbeera nkola stories zange naddala ezirelated ku AI mukiwulira nnyo nga nkyogera nti wenfuna omukisa gwonna omuntu ng'asobola okunsasulira basale nenzirayo nensoma course ng'erelated ku AI saagala kuddayo soma nasoma dda ne bantikkira mu byamawulire journalism and mass communication ndi contented somehow contented naye mpulira nina ekirooto nandiyagadde nnyo okuddayo nkole artist bachelors oba ne ba diploma simanyi courses eza AI oba zituuka ku ssalya bachelors kyonna kyekiri naye nga nzizeeyo soma AI kyempulira kyenjagala kyekirooto kyange nange sigenda lekerawo okuloota ng'omukadde ono mukazi wattu ye kuviira ddala mu buto yeewulira nti alina ekitone okitegeera ne bamugambye olina ekitone kyaki n'agamba nina ekitone kyakuyimba kubbo tusabulemu ye nga ye ekirooto kyakiwulira akiyina okubeera ng'omuntu olina ekirooto tolina kulekeraawo kigoba woolaba opportunity woosonga woolaba omukisa gwonna gukozese okulaba ng'ekirooto kyo okituukiriza ekirooto kisigala kirooto paka ng'okigobye n'okikwata nkifuuka reality omukadde kweja emyaka we yawulidde opportunity mbwezze bw'atyo wasobodde okubeera ng'agyenyigiramu ne yeeyambala gomese bulungi nnyo nasobola okubeera ng'aparticipatinga tetiri ku kinti ogenda kuwangula oba togenda kuwangula naye at least omutima gubeera contented nti at least oparticipatinze mu kugoba ekirooto otekinze step mu kubeera ng'ogoba ekirooto n'obeera ng'olina ekirooto kyakuzimba nnyumba kyakuvuga mmotoka wewabangawo opportunity egikoba mwana bwattu gigobe oyinza okwagala ovuga emmotoka naye mazima ga Katonda nga n'akagaali kwadde wirubaale wammwe temulina naye ng'olina olukumi olugula soda n'owulira nga abasimanya mirinda bagamba mbu simanya simula ekyokola owangula emmotoka at least olunaku lw'olikeera ku makya n'ogamba kangula eccupa ya mirinda ng'obadde oyagala kooko naye n'ogamba kangulemu mirinda olw'ensonga nawulidde mbu balangiramu ebirabo oba okwagala okuwangula emmotoka olwedde yeebeera step mu kugoba ekirooto neera tojja bbeera awo ogambe mbu nalemererwa ojja kugamba yes nagezaako bugeza nekigaana naye ndano okugamba munira wa failing okugezaako ati so jabero okoseza olukumi okwagala ogoba ekirooto kye ekyokuvuga emmotoka oba muntegeera bulungi nnyo tolekerangaawo okuloota ekyo kyekisooka obutalekerawo okuloota tekitegeeza munera ate opportunity ejje weemamaaza opportunity wejja wotalekerawo okuloota buli woolaba opportunity yonna at least giyingiremu at least gikozese at least gezaako olemwe than okulema okugezaako on SMX Media kansabo subscribing on get notification bell eyo tujja kwera ngo missing updates na danga zino still on SMX Media wewe nawe nangu buliro yagala kuyimba onoliyimba ro wandi yagadde olukolera audio onoliyimba ro wandi yagadde olukolera video oba wandi yagadde mukolo gukwatira katambi video mbaga kwanjula biki buli kimuna ekyetagisa videography wano ko SMX Media tubikwasaganya tukolako bukozi ko enamba isimu ebisigadde n'obitulekera.